Laba mukyala Mado avuddeyo aleese bwino nga mukambwe muzibu aleese bwino binyumo byerabiddeko maaso mbikuleetedde olutalo lwa Fibi ne Doniasia terunaba kuggwa nga kwotadde ne Ashakama avuddeyo nga yeewera nkolokoto wasuze oti asibete gwe n'omulungi ampuliriza All Channel Media Koli subscribe for more updates like share and comment tewerabira okunyiga notification bell obenga notified brenteka video empya nyongera okujjukisa Twina Valentine discount tukola gift hampers tusibe ebimuli tu surprising omwagala we nago boyagadde surprising asobola okubeera omwami wo boyfriend wo omukyala wo girlfriend wo mama wo taata wo muganda wo mukwano gwo ssenga wo kojja wo yenna eyakolera ebirungi gwendiyagadde okusurprising byonna tubikolako mukwano. Kambe akusamusamu ate nga kakuteesa tufune ku namba y'essimu gy'olaba ku screen mukwano tojja kwejjisa ate nga n'ekirala tusibira ddala n'ebirabo by'okukyala okwanjula birthdays nga kwotadde n'ebirala bingi nnyo. Tufune ku namba y'essimu gy'olaba ku screen yo akabeeyi kasamusamu ate nga kakuteesa tojja kwejjisa. Tugenda kutandikira ddala ku butereevu ku Doniasia ne Fibi. Olutalo lukyagenda ddala mu maaso oluvannyuma lw'emikolo okuva Fibi we bamuproposinga babo bakoze kukyala photoshoot bakoze okukyala agenda mu lonchi ya mikolo gyo kwanjula n'embaga byonna olutalo lwaviira ddala awo ne lusimbira ddala amakanda ate nga lukyatambulira ddala mbeera ng'obyerabirako ate tweyongereyo ku ex wa Mado oba mukyala wa Mado nga bwe kigambibwa ate tulabe ki ekiddirira. Omuntu sente osabiriza busabiriza bakadama naye nenjala n'okola artificial wabula Fibi oswaza muyiga okwegolerera omuntu okeere kumaja ozaala omwana wo bagambe nti maama wo twamusondera omukolo maama oyo ajja kuno n'akola live ne tusonda sente z'embaga. Ignorance. Batino bakuzonderwa mukolo ng'oli mu myaka gya kufa. Oli mwana mtoto fumbirwanga nako. Osiku bayita okudiba. Byebyo nno buli muntu yeebuuza Fibi kye yakola Doniasia ekyobutamwagaliza buli lukya ekyokufuna buli lwafuna akalungi n'amukolera live ez'okumukumu n'amuvuma ebigenda n'ebidda naye ku luno yavumayo atavumika. Bw'abanga ojjukira bulungi olutalo lwa Doniasia ne Naalongo Kitone ebbanga Doniasia yali abadde amaze ng'asirikiridde abadde alwala kirwadde mbo nga Naalongo Kitone yamukuba ettalo eryabula okumujjambula mu bwensi eno era ng'ogenda kuba ebyolabirako mu maaso awo katono naye Doniasia alilojja kuba omukazi yavuma Naalongo Doniasia yavuma omukazi ng'amukola live ez'okumukumu ku mukazi amusiriikiridde naye laba kye yamukola naye taweera era olwabadde okuwonamu bw'ati n'addamu n'akola zi live ng'era still avuma abantu ab'enjawulo. Just nebaza Mukama Katonda ne maama wange. Naka video kengenda okubalaga bananga abantu mubegendereza abantu mubaleke. Oba ka video ako mukalaba. Mulaba video eyo. Ekyo ekigere kyange. Ekigere ekyo kyange ka video kano kemulaba ka praying ekyo ekigere nga bw'okiraba bw'okityo oyo yenze ekyo kigere kyange eryo no mbalazebbwa kubanga sobola balaga kigere kyonna engeri gye kyalwalamu nze neeyongera okubategeeza nti omukazi yankuba ettalo lyali linzise naye engeri gyekyo tulina abantu bangi nnyo abatuwalana nze like akaseera kano nakayita mu nzekka ekyo kyemulaba kigere kyange ekigere kyazimba simanyi kinsiiwa nentuuka ekiseera nga sobola na kulinnya wansi ku ttaka ngamba naye lwaki sirinya motoka nengenda nendaba ku maama
n'asobola okulaba ekigere engeri gye kiyimiriddemu. Nagenda okutuuka ng'omukazi yankuba ettalo eryali ery'okunzita, naye Katonda n'asaasira. Byebino ne bannange nkatadde mu black and white olw'amateeka ga YouTube kuba vidiyo babeera basobola okukijja akageri kerimu ebyesittaza. Naye nga byebyo abantu babagamba mu beesonyiwe, omuntu wakugamba nti neesonyiwa bannange muyite wala. Si buli muntu nti agenda kutoleratinga nonsense ew'okumukolera zi live ez'okumukumu ng'omuvuma. Naye era teyaweera olwabadde okuddamu engulu bw'ati yazzeemu okukola zi live. Mulowooza Donias asobola okulekeraawo okuvuma abantu ku biki byonna bye bamutuusizzaako nga yagamba bamuggyamuko ne ku njala. Naye ekikulu kya bina kasita yansigaza obulamu, tusuubira okuba nti n'oba ebintu byonna ebyamutuuseeko asobola okuyiga n'alekera okuddamu okuvuma abantu, naye era still teyafunamu kyakuyiga yadde n'akatono. Tweyongereyo obutereevu ku mukyala wa Mado, gwena wena abadde tajjukira biki, njagala nsooke nkuzeeyo emabega katono olabe muntu ki gwe twogerako na biki gye byava. Mukwano gwe tomiisinga. Yogerako nange. I miss you so much. Nga gye nkomeza. Ate okimanyi nkwagala si kyo? Kuba nze saawukanangako naawe, ekyo okimanyi. Tetwawukanangako. Tuddemu nga bwe twali. Like omukwano gwaffe we gwakoma we tuba tutandikira. Sweetie wange. Sweetie wange. Aliwa sweet. Aliwa sweet. Okimanyi? Aliwa sweet. Gwe mwennyini. Omukwano kyogamba weerabidde byonna bye twayitamu. Omulungi. Bye. Nawe twogere. Wange. Omukyala wange obani. Omukwano. Omukyala wange omani. Nze mmanyi nze mukyalawo. Ayo n'ensonga gye zaatandikira kati omukyala yavuddeyo ne bwino omukambwe. Binyumo byewuliddeko njagala obeere ng'obyerabirako ng'ate otuwe n'endowooza mu comment section okusinziira ku butya bw'obirabye oba butya bw'osanze vidiyo okuva gyetandikidde mpaka nakati weeri. Olwaleero nzize kwogera ku nsonga zange ne Mado. Abangi gwe mumanyi ng'omu husband era nga nze mumanyi nga ex wa Mado. Oba mujjukira bulungi nze omuwala eyajja ku live ya Mado ne mugamba nze ex wo tonzijjukira nga ngamba nga Mado agamba nze sikumanyi biki nga mugamba ekituufu okimanyi. Naye guys, I was paid. Nasasulwa okuzanyanga ex wa Mado. So n'olwekyo nga eyansasula yali Mado mwennyini.
Mado yansasula ssente nempitirivu nangamba ayagala nzannye nga ex we ayagala kulumya mukyala we. Sayina solution yonna nengamba okay, bw'oba oyagala nzannye nga ex we no problem, the good thing yali kyali wange samukaluubiriza nengamba it's okay. Naye kyasinga okunuma guys, abantu banvuma nnyo ne banvuma byesitamanyi ne binkosa nnyo guys. Nali kale naye sisuubira nti kijja kubeerawe batyo, naye it's okay, kyagwa banvuma, it's okay. Naye omuntu eyasinga okunvuma yeeyita Stella Chris wa Mado. Omukyala oyo mubi nnyo, yanvuma to the extent amaziga ne gampitamu, to the extent nenjagala okwekola ekintu cause oli omukyala yanvuma, naye nga nvuma tamanyi nansonga lwaki anvuma. Tamanyi nti omuntu gwaranira oba like gwali ku lusegere gwayagala nti okwogerera oba gwawolereza, I don't know how to say it, naye nga gwawolereza ng'ate ye muntu y'omu yaŋŋamba okwogera bye nayogeranga. So guys, bwe kyali Mado wankola bubi nnyo cause wali toyina ate kugamba nti no tomanyi oba okitegeera. Singa wali oyagala nzannye nga ex wo wandiikiriza n'ogamba yes kituufu oli ex wange naye sikyakwagala biri byaggwa, naye gwe wandaga nti sibeerangako na ex wo even. Can you imagine omuntu nga muteesezza okukola ekintu ate gwe n'omwefuulira mu maaso g'abantu? Nze nondeka ne banvuma nzeka. So guys, bwekityo bwe kyali tenga kibadde nga kinkose ebbanga lyonna buli gye mpitira ex wa Mado biki omusajja mwesonyiwe takwagala, naye nga nze negwe ngamba mbu nze ndi ex we sisina nangeri gye nyinza kugamba nti oba naliko mukwano n'oyo muvubuka. No, siina kakwate naye, siina bwe muyita, talina bwampita, ate sisobola kumwagala. So that's it guys. Naye Stella Chris wa Mado, please weewumuzeeko, mukwano wanvuma nnyo. Next time obanga bw'atyo omukyala bw'ayogedde, naye eddoboozi libaddemu wansi, eddoboozi yabadde ayogera mpola, naye nga bw'atyo bwakakasizza nti yasasulwa ssente okujja okuzannyanga ex wa Mado. Kino nno kyaddiridde oluvannyuma lw'akatambi ka muganda wa Mado Azigiddo okuvaayo ng'ayina gw'asaba okumuwola emitwalo 10 nti ssente baazijja mu bizinesi zonna zaggwamu nga bateeka ssente mu Miss Damaamu azannye nga muganda wa Mado. Munnange ndowooza nga baagala okusitula erinnya oba okufuna erinnya. Bwe batyo Miss Damaamu ndowooza ssente kasita zaggwawo, bw'atyo n'asalawo ateekeko kakukola tondeka nnyuma, n'adduka misinde n'alekawo Mado ng'akasente ke baalinga bamusasula kaweddewo. Okkiriziganya nabyo nti ddala kituufu yali content, baalinga babisasula busasuzi, nti yali business, baalinga beesasula busasuzi okukola bulijjo bye babadde bakola okugumaza abantu nti bali mu mukwano oba ebadde love eya ddala. So boteeka endowooza mu comment section. Ate gwe ngaali eyo okiraba otya? Ddala kituufu okkiriziganya nabyo oba nedda? Kankuteereko akatambi ka muganda wa Mado nga nnyonnyola ensonga ezo mu nnaku ey'ekitalo, ate obeere nga weeyongera okutegeera ki ekigenda mu maaso. Munnange Uganda yaffe nga bw'ogimanyi, twamalira Damaamu ssente zaffe nnyingi nnyo, n'atufiiza ebintu bingi. Twajja mu mabizinesi gaffe ge twali tulina nga tumanyi Damaamu ng'atugamba biki ssente na biki, naye munnange ebyo bibaawo laavu y'ebikola. So mbadde nsaba if you have ng'emitwalo 10 mu Gwokubiri mba nzikuwa ng'ennaku z'omwezi 2, mitwalo 10 simanyi. Then woba toyina is well and good and fine,
I'm just requesting, if you can help me. If you don't, then it's okay, kuba omuntu aba tayina embeera nno bwetyo bweri nabwekityo nsaba okozesa endowooza yo ogituwe mu comment section ate tulabe butya bw'obeera ng'oyogera ku kintu ekyo. Neebaza buli abala vidiyo yange okuva gyetandikidde paka gyesembye naye mulaba obulamu nga temubusikipinze mikwano. Nsimanyi nsimira ddala nsaba Katonda bawe kyemusinga okwagala. Nneeyongera okujjukiza tulina Valentine discount, tukola surprise, tukola gift hampers, money towers, tusurprisinga omwagalwa asobola okubeera boyfriend wo, husband wo, girlfriend wo oba omukyala wo. Valentine oba omuntu yenna gw'oyagala osurprise nga asobola okubeera maama wo, muganda wo, taata wo, kojjaawo, senga wo, yenna omuntu yakolera ebirungi oba gw'oyagala gwewandiyagadde okusurprisinga tubikolako bulungi nnyo ddala. Ate delivery tuzikola kasita tuteekamu ka transport tukutuukirayo ddala bulungi nnyo eyo gy'oyagala tusurprisinge omwagalwa wo. Neebaza mwenna mwenna abazeeko mu inbox yange, neebaza mwenna mwenna abansupportinga, nsiima nnyo mikwano, nsiimira ddala. Ate nga n'ekirala tusibira ddala ebirabo by'okukyala n'okwanjula ebya birthday byonna tubikolako bulungi nnyo ddala. Kabeeyi akasaamusaamu era nga kakuteesa. Tufune ku namba y'essimu gy'olaba ku screen yo, mukwano tojja kwejjusa.